Kooti y'okuntiko nga ekulembeddwamu Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo olunaku olwaleero etandise okuwulira okusaba okwateekebwayo bapulida ba Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe baasabidde kkooti ebawa obudde bakole ennongoosereza mu kwaba kwe baateekayo nga bawakanya ebyava mu kalulu awamu n'obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni era nga baagala kkooti eyongere okubawa obudde basobole okukuŋŋaanya obujulizi obumala nga kw'otadde n'okwetegekera obulungi omusango gwe baateekayo. This affidavit yesterday, 8th, someone who came to file here played games with the registry and said that day. That's why we're really concerned. Bano nga bakulembeddwa munnamateeka wa Nopu Medadi Lubega Sseggona bawadde kkooti ensonga zaabwe lwaki baagala okubongeza ku budde era babuulidde kkooti nti balina okwetereeza ekisookera ddala era bategeezezza ng'omuntu waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ataweebwa budde bumala kunoonya bujulizi era nti ono yakuumirwa ewe wabweru w'amateeka poliisi n'amagye ekyamulemesa okukuŋŋaanya obujulizi obulungi era nti ono yateebwa oluvannyuma lwa kkooti okuyisa ekiragiro nti ab'ebyokwerinda balina okwamuka amaka ge. My Lord, I appreciate the concern. It is legitimate and genuine. However, I'm persuading you to take the former possibility of a mistake on the in terms of dates. Why? Because these are applications which have been before you, placed before 8. Certainly, it was a dating irregularity on the part of the Commissioner. We accept it, but we think it is curable under 126(2)(e of our Constitution. The applications have been on your desks, my lord, in your chambers. There is no way been substituted. Sseggona ategeezezza nti Kyagulanyi baamutanga obudde bw'alina okuŋŋaanyizaamu obujulizi buweddeyo era nti waali wasigaddeyo ennaku 5 zokka ku nnaku 15 ekibawaliriza okusaba kkooti okwongera okubawa obudde bakole ennongoosereza ze beetaaga mu kuwaba kwabwe. Wano nno Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo bw'abuulizza Sseggona akali amaggwa lye bayinza okwetereeza okukomawo mu kkooti olwo etandika okuwulira okuwaaba kwabwe. What do you want then this court to do? To permit to consider the 10 days he was under disability or not? You're not. That's not. My Lord, thank you, my Lord. With your guidance to consider the circumstances. It can't be my guidance. It should be your case. What is your? My case is this, my Lord. To consider the 10 days of disability as having disabled him to put his case effectively and effectually before this honorable court. And therefore, now that he has his freedom and he has identified the gaps in the process, that's what he wants to present to this. Yes, abawolereza wa government William Byaruhanga ategeezezza kkooti nti singa ewa omwaganya oludda olwabyo okukola ennongoosereza n'abawaabirwa nabo bateekeddwa okukola okuddamu kwabwe bupya ekintu ekiyinza okutwala obudde obungi. Wano wasinzidde n'asaba kkooti egobe okusaba kuno era basasule n'oludda olwawaabiddwa olw'okubamalira obudde. This was returned there to 15 of them. Yes, my Lord. And all the 15, the petitioner, stroke applicant, was not being restrained like we are. What do you want the court to do? That's what I'm saying, my Lord. Yes. These matters did not arise during the period in incarceration. Then the other one is, if the court is going to consider a petition, should it allow grounds that do not dispose the cause of action? Should it allow grounds that do not meet the requirements of the law? For that reason alone, we are not only entitled to object, but who are helpful to the court to object. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi abalamuzi abatuula ku kkooti y'okuntikko nga bakulembeddwamu Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo bagobye okusaba kwa Nopu okw'okukola ennongoosereza mu kuwaaba kwabwe era kkooti eno etegeezezza nti bakugenda mu maaso n'okuwulira omusango gwa kalulu awatali kutaataaganyizibwa. It would be good if counsel on both sides of the aisle can converge and sort out the things which we think do not need to be restated because we are in agreement, and then identify the matters in controversy which will form the issues which we propose to court can move very fast. So adjourn proceedings to first with 11, 9:30 in the morning. Bapulida ba Bobi Wine bateekayo okwemulugunya kwabwe nga bawakanya obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni n'ebyava mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga mu January 2020. Yinza Arafat Musoke, Select ey'enjawulo.